oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Twongera okulamusaako wenna ajosinzira okuba ng'otulabira. Ne bayita There is Still Hope, There is Hope too. Dish TV ne Testimony tubeerayo okuba nga ate tukuweereza. Ekitundu kyaffe kyakuba eky'olunaku olwaleero Mukama tukwebaza kuba ng'oli mulungi. Kitiibwa kisho n'amatendo. Mwoyo mutukuvu tukulembere mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Amina. Nange mbalamusaako mwenna mwena abeekumira ku There is Still Hope. There is Still Hope too, Dish TV Testimony sijja kuwa bajjukize yemwe abaasoma abalagajjala nange tubeera wano ne batuddiramu ne batukubiramuko ne tusobola okubitegeera. Mukama yeebazibwe mwena abatulaba mu nnyera ya Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Nja kuwa ekyawandiikibwa kya Yokaana 2:3-4 ojja gisoma. Bwe kiri ebiseera bye ebyaki eby'eddembe yogera ku musinza. Katonda anoonya abamusinza bwe kiri mu mazima ne mu mwoyo. Ennaku zino oyingira amakanisa okaaba n'amaziga. Tetukyasinza. Wejjusa lwaki ogenze mu kanisa. Kanisa tekyalina njawulo na jimu. Eka naawe. Wali ffe tukuba endongo ya Yesu. Ne bababuusa ne babakutamya ne mu escortinga naye nga obona wanasala obuli mu physical. Kituufu bye mubaamu. Ati batugamba tuweereze Mukama n'amaanyi gaffe. Kakati olowooza kuba nakustendereza Mukama. Noyo abakulembera n'akuwa amazina naye ng'alabika boyi eri mu congregation kabala ng'akakubira amazina. Muganda sister Mukama ng'amuwadde ekisa kwekiri ayinako eyabalabye yateze era ko wekatajja era ng'okusinza kwa kibokwe sister yabadde singa enkola ya bulijjo ndowooza yayogenzeko mu mbeera yabadde atendereza teyazze. Okitegedde kakati omusumba Robert Kayanja ebeera Miracle Center Cathedral Erubaga avuddeyo n'agamba otyo abasinza bonna pulira abaseka batendereza manya kwaya byonna manya bana abayimbi b'ennyimba bonna basibe ndowooza naye akabiira kwayayo byeyimba babitegeera. Ebyo nimuyimba biki ebyo zitirubuuza bitu sibitegeera. Ffe we twali edda tewali byuma tewali kimu kiwempe kituufu nnyo naye nga tusinza Mukama wasuze enjala nennoja n'osinza n'okuba ettendo naye mmwe nga ne Francis Kazirwali mu Butebu badde olya nga babaaniriza ate n'osooka n'onywamu ku tuugi anti oba ogogola ddoboozi nedda aganaababuusabuusa oteekamu ku maanyi mwe mutukuvu abakulembedde kumbe maanyi ga kuugi. Kale leka tukuwe omusumba Robert Kayanja weewulireko ku nsonga ze. Nzikanya naye 10 ku kinnaakyo pasenti. So muwulirize dakiika ntono komewo. Abooluganda, brothers and sisters, when tunuulira we twalokokera, when I look at the time we got saved then, n'ennyimba ze twayimba and the songs we used to sing, si ze nnyimba ze muyimba are wano, not the same songs the choir sings lately. muli basibe, You're bound. muli basibe bennyini You are naye temukitegeera. Bound, but you do not know. Si mmwe mwekka wano, Not just you. the whole Christian choirs and music. Abakristaayo bonna ennyimba ze bayimba. Ennyimba ze The twayimba songs we used to sing, mu myaka egyo nga twakalokoka, the time when we got saved. niina eddembe I'm free. mu mutima I gwange, feel peace, liberty in my heart. niina I eddembe feel a lot of liberty. yeebazibwe, Glory to God. niina I eddembe have liberty mu mutima gwange, inside my heart. niina eddembe I yeebazibwe. am free. Tamanyi naddumanya asitwagolinga nalwo ddukuba. Sitaani yali ansibye, The devil had bound me. Yesu yampa eddembe. Jesus gave me liberty. We were singing about our liberty. Nga tuyimba ku ddembe lyaffe. Waliwo amaanyi ag'ekitalo. Wonder working power in the blood of Jesus. Abooluganda, Brothers and sisters, it was about our testimony Kyali ku and bujulizi bwaffe. our freedom in Jesus. n'eddembe lye tulina mu Yesu. Bantu ba Yesu tulitwala obwakabaka obwa Katonda tulifugira wamu naye. You hardly hear those songs Ennyimba anymore. ezo totera ziwulira ennaku zino.
overnight yonna bagimalako nga n'ebigambo ebimu bye bayimba tobitegeera. Dombolo ya solo tolina kyotegeera. Ye mulungi, ye mulungi. Naye nga tetulina sukaali, tetulina munnyo, tetulina mmotoka, tuli mu kiwempe. You don't have a car, you don't have sugar, you don't have salt in the house. You're in a papyrus shelter. Eryo ettendo That kind of ne praise litujja mu kiwempe n'enfuufu took us out of ne the lituleeta mu to giraasi. a glass cathedral. Glory to God. Obanga amayembe gyegali If they're evil homes, tetwandivudde kabuusu. we wouldn't leave the other place where we Amini used to be. gyegali Evil homes naye are there. yagawangula. But you overcame the evil Ogenda homes. kuva mu nnyumba empangise. You're gonna get out of renting. Kambabulira abantu ba Miracle Let Center. me tell you, Mwe temuli local church. you're not a local church. Temuli bana babungeeta. You're not this one. Mwe muli chosen generation. Muli mulembe omulonde. Mukama ampadde ekigambo. God has given me Nti a buli word. mugumba yenna Every mu barren church eno woman in this by church, 31st December Asatu mulumu December ojja kuba anatukira. olina olubuto. you are gonna be pregnant. Gwe atalina sente, If you got no atalina money, business, you got no business. muvubuka gwe Young man. ogenda kuba n'ekyokukola ekigagga mu linnya lya Yesu. You're gonna have work. You're gonna be rich in Jesus' name. So God has called us to do things Katonda tusokola to ebintu glorify His name. ogulumiza erinnya lye. Ndowooza omusumba leero muwulidde bulungi nnyo. Ezo ddombolo ya solo zammwe mutwale eri. ze muhimba amazima obeeramu nti n'obaamu naga nemutuufu yansigaddeyo ku mukeeka gwange waka ne neebaka. Kiri kubayimba ennaku zino abatuyiza ennyimba. Kumira yenna ayambadde olucupa lulegingi bamuleginze yenna aweddeyo nyana jja emimwa gya papo gya green gya blue byonna biri okwo. n'asooka atuuka neekolakola obusolosolo awo. Kiki kino katusinze mukama era kyotudde sibategana bategera abooluganda ennaku yo byoyimba bye bitali mu mwoyo. nga laki tositola bweyimba ebirimu omwoyo olwalaba omutono omulagira situka ate abo omulagira bulagiza just ajjawuya nga yenyini waliwo ekimusitula ekimubagudde naye ndo muyomba nabo kubanga bye muyimba bikalu tebiriko mwoyo. okitegedde Etsebo. agambye yo bayimbanga ye mulungi Haleluya. ye mulungi naye nga yasoze enjala Ewaka. naye nga n'akiraga ne kungulu nti eki Nti mulungi ddala. saawa zino olaba kwaya mbu enzijuukireeyo gye wanzija Yes. nenfukamira nze ate afukamira Tafukamira. mwe mufukamire Zekanaawe. akati gwe kiki kyotulaga gwoli tukulembe Etsebo. oluyimba lukuwaliriza Nenfukamira mu mutima gwange wansi nkusinze. ekijuddwa omutima tetulaba kungulu Wansi watugala. ase watu okitegedde Etsebo. so temukyali mu kinyusi mu nnyimba z'ennaku zino zaafuuka bintuntu biri awo Kituufu nnyo. yakujja entertainment musanyuke benuli mubukebuke muddeyo ewaka Awo mbu ly'amaanyi. mbaawo tendo lyaki Ly'amaanyi nnyo. naye mbwe ennyimba ezikoma abantu era ogera abaddayo muzaaba Judith Zibalina okuddayo ate. zibaddayo ze basinza Tebakyalina geeyiyiza bo. kanisa alabye bayiya muganda wange ogasinga mwalekeddeyo ddala Temuli kinyusi. olwakyakyo twakayiya ennyimba 10 ninga zonna newozigatta ogyemuka ekyamakulu Ekimu. temuli Nesimuli yadde. temuli kuba nti kanisa ebeera n'abalema omwo n'abalwadde Bonna abeera omwo. tewali wadde awonyezeddwako oyo mwoyo tasse mwoyo tabakomyeko Tabakoze mu mulimu. obudde byemuyimba byammwe kyeyayogedde ensonga Ensonga olaba neyiya gigaseemu tabalese. ndowooza akirabidde ebbanga Asiriikiridde. yagamba naye tukyalina kwayo oba tulina bakazanyiikirizi Bakatemba. n'akubya mufaananyi emabega Edda. bwe bakubanga etendo enfuufu n'efuumuuke Awo. kitegedde Nkitegeera. kale omuntu amugamba buuka ozembekere mu emisumaali Kuba engalo. Kuba engalo. waggulu
Wagulu tezikwatukana kwa denera muntu gwata miko. Kona dance. Nemukuna kirira yambuka. Yesu agenda kolamu amaanyi. Agakolamu omulimu kasokirira. Daddy hu yatuse. Mulabye. Daddy mwanirize. Ekyejo. Lunakunga. Neba lati bino. Kodde Yesu ye daddy wafina ate waliwo mususiza ne mubifuula katemba. Kazanyiikirize mwennyini. Ate kisinga okuguma. Eri kalira kino bala tukikoleko. Bala ne baleeta kwaya oba abasina ne bateerereza. Abawadde banaaba. Esaawa namba. Abatendeza bawadde dakiika 3 bwe kiri. N'abasinza ameka? 3. Ne baleeta abantu 4 mu dakiika 3. Bonna bayimbe. This is not competition. Si kuvuganya kuno. Bino simbu buli omu alina okuyimbako. Mwana alina okugyayo ekitone ky'okuyimba. Olaba yakayimbayo oluyimba lumu kitundu najja n'atoopingako n'abiwa byonna n'aleeta bibye ateekawo ate bina ate abayongereze ku byoli owe nga n'owokusatu n'owokutaano bongeramuko. This is kuzuula ekitone competition. Ndowooza munnange tuzuule ekitone competition oba tuli mu kusinza Katonda. Awo wali ekibuuzo. N'abasinza ne bajja onasinzaako lumu n'avaawo. No, inajana asinza olumu. N'avaawo. Ebyo byonna byaki? One person is enough to worship. One person is enough to praise. Ate munnange ajja na luzungu. N'ayimba ennyimba nga mu kyaki zonna tebazitegeera. Tebazimanyi yadde. Ebyo byagambye Dombolo ya Solo. Muyimba ebintu tebabimanyi. Mulina ku kyaki ya mukwano gwe gye wagenze n'obikopa. N'owulira akayimba kakukutteko. N'ojja. Oh Jesus, Holy Spirit. We worship you. Worship Jesus. Mukadde ow'omukyalo katimba ndi bwenti. Nga amazima mu kyaki yonna gwe wekka. Mukama amutadde ku ddala mu mwoyo. Ate ddala ki? Ndiri ddala sitaani ali kusula busozi. It's not all about kuleeta nti bantu bategeewo n'ennyimba nnyingi. Bwe kiri. Oza n'okwata oluyimbo lumu bwe luti. N'oluyimba n'olumalayo bwe kiri. N'oluzza mu Bayibuli. N'osooka otwa Bible interpretation. N'otontoma awo. Omwoyo Omutukuvu akuwa buli sitayiro y'oluyimba n'ogijjayo. Bwe kiri. Naye muganda wange ennaku zino omwana oluyimba babipingako mbipinge. Nennenyeza leero Mukama nennenyeza Katonda osasire. Sinza Katonda gwe emmeeme yange. Nsinze mu mutima gwo oluganda sinza Mukama. Embeera egenda vaawo, embeera egenda. Kuno gwa Mukama guli mu kuyita. Eddala agenda kuwona. Mu dakiika 5 bwe kiri. Yimba 7 zonna. Ate munaategera mutya nti amanyi? Munaategera mutya nti sister amanyi? Sister ennaku zino ebintu abitegeera kati. Ayinoziyiwa kumukumu. Kale naye sikuzaawo. Tomuza katuuti. Ate ebyo tubininya bakwaya mistress. Baliko obuzibu awo. Anti amwoleza engoye eggwawo akazindaalo. Ebintu byakusooka kugulirira. Anaaza pampa z'omwana eggwawo akazindaalo. Golola engoye kusanda ofune akazindaalo. Kusanda okafune. Gaana. Ne woobanga amazima oliko ekisa. Bwe kiri. Mukama gwo gw'alonze osinze. Takakuwa. Tagenda kakuwa. Kati bye biriwo. Kwaya mistress olina okugyayo n'ekitumbu ow'omwana we akulabe nti omwagala nnyo. Mami Yesu yeebazibwe. Omanyi geza oleme muyita mami. Olina muyita mami. Mami ebyo bye baagala. Waba musajja daddi papa. Bulaza Deriki. Otagenda kuwa bulaziriza eri. Ne mu ba backing tasobola kuwa. Tobeerayo. Obeera eri emabega. Takuwa n'asooka atuula ku kirabo. N'akituulira. Kati bano abakokolimira ku buzindaalo n'ababula kwabooza siniya ewaka bamufumbira basitula babebisiita banaye bakwaya mistress mulekeraawo
okuwa abantu okusinza mu lwakuba babakolera emirimu bwe kiri abantu mubawe nga mwewa Mukama yakoze eki nga yaluŋŋamizza kituufu nnyo bannaayi ennaku zino mukyaki afunye ennyimba zo wali n'oselecting obuyimba bwo n'oteeka wali n'owuliriza mpola n'oweyingirira mu kusaba osinga kiba mu kyaki bali kusinza oli ali ku binyoobwa ameketa mu kyaki lengera ono oli ali ku ssimu atiri mu kyaki nkwatirira nsindikira ebifaananyi ebyo teka ku WhatsApp nzawe nali nabuli obusuukuko olwo omusajja alya n'abaana ba myaka nga 7-9 atudde nabo Sunday school nejje batwali abyana nebigaana bagaana byejo biri muli bitiba buti bibiti abaana abayita mami omulenzi dadi baja mami me I'm not going anywhere I want to be here mugabana mulekeya manyoyo kwatampula nazogira nagira kale manyi wacheje muko nze manyingi je mukwatamu biddirayo tutuuka mu period eyokusinza okutendereza Mukama mpulira tutendereza bali awo we badduka bali bingira kusinza kuti we want it twagala kachayi mukusinza wakati twagala juice twagala chai nti mulinde tuddeyo kewaka ewa ni wakanja bawerera yajayo farasika ngatambudde babagirira wali ng'abawa nezikeeke abatandika kulya yakoze n'obufurasika buyitira mu nsabo kati bufurasika naye butono bawe bakola ki we badduka we bakwata ku bantu n'ebikeeki we baddukaza abantu you daddy mommy come and sit uno wali n'omwana myaka 7 mwana atamanyi nti wentuuka mukyakya ayabutusite byaba myaka 2-3 abo naye mwana atandika otegeera myaka 6-7 myaka 4 abeera eri mu Sunday school bwe kiri agamba naye kite kyeno kanisa kwe komedi ali mu kyaki muyitirivu nga naye kanisa yatuuka ddi kweno eri yeno oba ku extend eno okubanga kanisa zafuka Chetala Bonita byakola bivuluka bya comedy n'abaana abasinza ne basoka baleeta kwayanga 8 mu service bona balina okuyimba aba Sunday school nevao Sunday school B nevao youth nejja second youth ey'abafumbo abakadde ey'abawulu ey'abakadde nabo balina okuyimba bakyawa n'abakazi abanoonya bonna bayimba ey'abaweereza n'abagenda okunoonya kale bwe tukituzeemu okukakala pasa amwekedde eddakiika 2 okubuulira ekigambo kyokka weziweereza ze bavaamu tebasaana kugumikiza kwade dakiika ezi pasita takwata budde ate bafuluma bagenda bugenzi naye pasa agala ebirabo kati alina ozingako n'okunyiganyigaawo obudakiika ntayinza ogenda n'omutwalo kituufu ate gulina okukola kiki ekiri amaazi mu makanisa bintu nga bikyuse nnyo bintu bikyukidde ddala oli n'atendereza kale kira nasooka onatendereza yamufuwa sente kati abamuli mikwano gy'omu biki yamufuwafuwa sente kati oyo wavaawo addako abali abatwala mu katemba abalina kati abalina okwekola buli kimu naye mumukoleki mumufuwa kasente kati awo okusinza okutuufu kuba kuvuddewo kuba tewakyali kati omuyembe olina ogunyenya guveemu ogundi gusuule ku miyembe ate nampaka tavaayo ati sinajja n'akuza ali mu maaso bulaza munyenyemu kirira yambuka kirira nampaka nno
Simanyi ekyokuŋŋaanira babiri bitya. Mbuulize. Oba gwe wabimanyira. Omanyi nabigenda mu maaso. Owaayi. Omuyimanya amazima. Yali bafuula ab'eddembe. Kale ndowooza. Leka tukulekere ekibuuzo ekyo. Bwe kiri. Ojja kujja wano otwokundowooza gwe gy'oli. Biri bitya. Okusinza n'okutendereza kukyalimuko kukakunkuna kukyalimuko kumpeke. Tetusobola okulyalyako. Oba kireerya kisasalala kiri awo naawe kitegedde. Kale tugenda kuba nga twetoloolamu katono naye wetwalire Kristo. Bwe kiri. Wama gwe omusinze mu mazima ne mu mwoyo. Asobola okuyamba n'obitegeera mu kusinza. Eri ky'osobola kukola okuggyako ye ng'akuyambye. Era ddamu ebigambo bino amanga osobole okumwetwalira abeere omulokozi we. Gamba Yesu olwaleero tulidde ekigambo kyo ekibuliddwa nkukkiriza obeere omulokozi wange era njatula n'akamwa kange nti oli mulokozi wange leero Kristo Yesu. Amina. Kale katwetololemuko katono atugenda kwalayo tukomawo bwe kiri n'ekitundu kyaffe ekisembayo. Ekyo kye kibadde ekigambo ky'olunaku lwaleero ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope. Okusabirwa okumanya ebisingawo n'okuwanirira omulimo gwa Mukama osobola okuyita ku namba zaffe okuli eya 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'okutufuna ku email tctv74@gmail.com.